Abatuuze abawangalira ku luguudo oluva Matugga okudda Kasangati basatira olw'obubbi obw'emmundu okubalokawo. Bagamba ababbi babateega mu kiro ne babasuulira emisanvu mu luguudo, olwo ne babalagira okuggyawo buli kye babeera nakyo n'okusingira ddala obubbi buno mbukolebwa ku baboodabooda. Balikenduliza emiti ze basula wakati mu luguudo n'oluusi okusibamu emiguwa okubalemesa okweyongerayo. Ne olaba ennyumba eri awo wano nga tewaliwo kabi bo bateekawo biti byabwe ne bakozesa eddakiika zaabwe 30 zibamala ne balinnya ne bagenda ewalala. Lw'e Fred omutuuze w'omu Kiti agamba nti abazigu bano beerimbika mu kubeera abakuumaddembe nga balina emmotoka z'akabangali kwe batambulira, olwo bwe batuuka mu bifo ebiziyivu ne basuula emisanvu. Agamba bayimiriza ababoodabooda wabula owa booda abatannasiba ne bamukuba emiggo ku mikono ekimuviirako okuta amayembe ga pikipiki, olwo bwegwa ne bagitwala ne buli kyalina mu nsawo. Omusajja yali avuga omusaabaze we wa booda wa ku kyalo kuno atuuka wali bataddewo checkpoint naye nga si yabiti just motoka eparkinze eri kabangali pikipiki ziri awo n'alowooza mune basirikale ne bamuyimiriza n'agaata basirikale abanyimiriza olwa stoppingamuko katini nnyo bw'ati omuggo ku mikono n'ata piki. N'otya n'okutya okutwala omuntu e Matugga nga sikasente k'otwalidde bajjaka kujjako. Nnyondo Tone ng'akola gwa kinyoozi mu Kiti agamba nti bwe yali ava e Masaka yatuuka e Matugga ku ssaawa 5 ez'ekiro, kyokka pikipiki gye yalinnya bwe yatuuka mu kirwanira abasajja okwali ne yali eyambadde ebyambalo by'amagye ng'akutte emmundu ne babayimiriza era yali amuleeta ne bamukuba emiggo naye ne gimutwaliramu eriiso. Gwe yasinga okulaba yali kamotoka ng'ayina emmundu basigadde bali balina emiggo abana otukuba ne batusula mwala. Ono agamba nti bamutwalako essimu ye so nga mu kiseera kino n'eriiso lirunguludde. Batwongera oba ku bukuumi sikyanjagala kuba bangi kubanga kati bizinensi yeno njirekawo kubanga emirimu gyange singa gyakutambula. Ssentebe w'ekyalo kirwanira Paulo Kalungi ategeezezza nti obubbi buno ddala kituufu bweyongedde mu kitundu. Ababbi abateeka ekiro ate nga bammundu nga n'abamu bali mu byambalo, abantu babbiddwa nnyo era kati tuli ku buzibu. Mu kiro omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga agambye nti baakafuna emisango 2 egyekuusa ku bubbi e Kasangati ng'ogwakasembayo ye wa boodabooda eyatwaliddwako pikipiki ye. Agamba nti okunoonyereza kwe bakoze kulaze nti gwe baagibbyeko yabadde mu lukwe luno. Suuna yagenda n'apangisa booda okuvako mukulu gwe bayita Isima, naye kati ffe abakesi baffe batuwa amagezi oba batuwadde amagezi anti kirabika Suuna ye yabadde mu mpango ey'okukola ki ey'okubba piki ya mune. Nyanga agamba nti batandise okulawuna oluguudo luno okufuuza bakyala kimpadde bano n'alabula n'abantu abatambula ekiro okwewala amakubo amaziivu. Tugenda kuteekawo security, tugenda kunyweza security. Twafunye pichi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.